obuwanguzi n'okulemererwa bannayuganda bannaffe bonna batulaba oyogedde ku nsonga n'ogamba nti abantu abasinga bakyawa abayina kisi kya butonde feelings are natural and emotions era nze sisobola kukyawa muntu nti lwakuba afunyeeko obukyayi lwakuba nnyina buba bujja kuba ffenna twatondebwanga tukulira kuba bulungi era buli muntu yali agadde okubeera obulungi naye ate okwawuka mufe abamu kati nga nze omanyi ffe mu busiraamu tugamba nti buli ekibeerawo mu bulamu kibeera kigezo n'obulamu bwennyininyini kigezo kuba katonda akutonda ku nsi ng'olina omusinza n'okubeera omuntu omukkakkamu eri gy'ali ng'ebitonde byonna ebirala n'abasinga tubeera ku nsi netufuna amalala ne tukola ki naye nze katonda angezisiza n'emmaali kuba agimpadde alhamdulillah naye ekigezo kyenfunyeemu nti nga ye nabagambye mabegakaawo abantu ensi tolina gy'osobola gikungulamu nnyo ne wobeera oli mu nnyumba nnene nga gy'olaba eno osigala osula mu kisenge kimu nga ye nabagamba n'ekisenge kyennyini osigala osula ku kitanda ate n'ekitanda okisulako oludda kati n'obeera oli wakulya mmere oleswani ya mmere ki n'emmotoka nga woozirayo mu lujja tosobola kera ku makya n'ogamba ku luno nja kuvuga emmotoka munaana zonna yazifulumya era ovuga emmotoka ki kati obulamu bw'ensi tulina ekyo tusobola bukolako okuggyako kati ate gagaye nti obulamu kigezo buli katonda kyakuwadde kibe kigezo eri ggwe kati ekintu kino nze nga haamu kamwa koogera kimpadde obuvumu ne ŋŋamba nti ogaggawala ng'omuntu tekigasa nga society gy'owangaaliramu banno bali ki wansi era byemu ku bintu byengezaako okukola nga woolaba abantu abasinga bagamba obugagga kyama naye nze navaayo ne mbawandiikira akatabo ne mbagamba nti bannaye okola bino ebintu wammanga osobola okufuna obugagga mu bulamu ate sinaki nga mbagambye success and failure based on reason and reality n'oba toyagala kumpuliriza ne mwali badde era ku comment zinateekamu n'omuntu olina okubeera ne good listening skills nabagamba nti ignorance actually the first element of ignorance is inability to know that you don't know obutamanya nti tomanyi kyabutamanya obutamanya nti tomanyi kyabutamanya naye buli wogula obwongo n'ogezaako okumanya an open mind is open to success and all kugamba emikisa gyonna obeera naye bannayuganda tebekkiririzaamu babeera bamanyi twalemu ffe tetujja bifuna ebyo byabahamu endowooza eyo ki nfu kuba ndowooza naffe eyo ndowooza yakulemererwa waliwo mu Uganda okyogera bulungi mu Uganda kekali kenatandikiddeko nti tuli mu Uganda eyawamu naye ng'abantu abamu balina endowooza nti waliwo ensi y'abahamis kigundu mu Uganda waliwo gaapu nnene nnyo eri created ffe kennyini abantu oba waliwo embeera egicreatinga gaapu eyo eriwo wakati wa bamwami Hamis kigundu ne balugonvu esobola okubula ekintu ekyo kiwanvuko naye nga era embeera nkikuziza mu mbeera y'okufumiitiriza kati wano leero oluwange olaba nazimba amaka manene nnyo ne wano mbeerawo omu maka gano gonna gwolaba naye olaba amaka gano nze ngamba kyali badde kyakuyiga nti Kiggundu ono gwetukuze naye gwetusomedde naye wano wabeera asobodde okuzimba amaka gano nange nkola ki nsobola nze ng'omuvubuka njagadde nnyo okuteeka mu Uganda embeera eraga bannayuganda nti bikola ki bisoboka abaganda baagera olugendo ne bagamba nti amazzi gakulukira gye gatakulukutiranga nedda amazzi gakulukira gye gali gakoze eki gakulukutidde kati bw'olaba Kiggundu asobodde okuzimba amaka gano mu Uganda kitegeeza naawe osobola ate gwe n'obeera togazimbye mutabani waali gazimba oba omuzzukulu naye ate omukyawa Kiggundu kati ffenna tulina kubeerawo nga tuli baavu nga tewali kigenda kyova olaba n'owooyita wali ku express highway headquarters zange zenzimbye eza agro industries era olaba nzizimbye mu kikula kya White House lwansonga njagadde nzimbe ennyumba esobola okwongera ku ggwanga value ate ne bannayuganda bannaffe bazzimu amanye nti e White House gye mugamba mu America ne wano tugikola ki tugiina twagala okukola ebintu wammanga ebizaamu eggwanga amaanyi abaana abato bano tutandika obbekkiririzaamu saawa eno tulina ekizibu mu Uganda
ti gavumenti eno yagenda okujja mbuyinza nga bannayuganda tuli miliyoni 13 saawa eno tuli miliyoni 46 gavumenti emaze mu buyinza emyaka 35 ekitali kibi kuba byekoze tubiraba naye kitegeeza ki nti tulina population y'abantu bangi nga bali wakati nga bali mu myaka gya gavumenti egyo 35 wakati wa 23 kati Katonda yatutonda nga abantu nga tuba n'essuubi hope omwana wabeera akyali muto agamba we naaweereza 25 oba 3 nga nvuga benzi ng'eya hamu akyali muto we naaweereza emyaka 3 nja kuba nsula mu nnyumba yange kati osanga ali mu 33 wasula bamubanja oba enansana n'emmotoka atambuza bigere muli naafuna obukyayi muki gye yalowooza oggula tagiguze ennyumba gye yalowooza okuzimba tagizimbye naafuna obukyayi mutima ate emyaka ekyabutonde naafuna obukyayi mutima kyova olabanga abantu batandika okwekwasa ayinza okuva ku bazadde be nti baba batampa baba bataakola n'agenda ku baganda be n'agamba oba mikwano gyange kugamba yeekwasa buli kimu ogenda okulaba obusungu bonna bumalidde kuki ku gavumenti naye ng'amazima gali nti buvunaanyizibwa bwaffe okukolerera obulamu bwaffe yes gavumenti wayinza okuba waliwo ebigiremye byekyakolako kuba tukkiriziganye nti okubanga mu myaka 35 okuva mu 86 tuba twali miliyoni 8 tuba twali miliyoni 13 saawa eno nga tuli miliyoni 46 kitegeeza tufunye difference y'abantu miliyoni 933 mu kaseera ako kitegeeza tubadde tuzaalira kumu nga bukyenkana buli mwaka tuweza abantu miliyoni namba that is a sign of prosperity obungi bw'abantu bugagga no watabeera security abantu tebakola gye tuyita social basic structures nga family abantu tebatuula kuwasa nene mu covid ono yenyini olaba bannayuganda emikulu gikyali mingi kitegeeza emirembe gyo weegiri naye tubulamu kiri ekya productivity kati abaana bane abaana ba myaka 33 bali desperate bali energetic but unproductive. That is a misguided force. Kati kyova olaba nze nga hamu nagenda neŋŋamba nti katukwatire ku gavumenti kuba naye mukkirize bannayuganda bannaye gavumenti tuginenya nnyo ekigenze ewala naye ate naawe weebuuze ng'omuntu okola ki kyokoze okulongoosa ku bulamu bwo n'okwongera ku ggwanga lyo ng'onenya gavumenti nti tekuyambye gwe ki kyotaddewo bannayuganda we kiba kyoto nga twagala kulya mmere ffe enku ezirina okukuuma eggwanga Uganda okukola ki tetujja kuyimi kubeera waka tugaana okukola ate twekwase buli kintu ekituli ki okumpi era nze okukola ennyo njagala nnyo okulaga bannayuganda bannange nti ze mba kikoze naawe osobola okikola naawe osobola okukikola wano wenjagalira ekimu ku bikunjagazaako nti oli muntu ow'ekigambo kyo njagala nkubuuliza ekibuuzo kya munnayuganda nkimanyi nti nawe wali eyo osobola okwebuuza ekibuuzo kyekimu oli myaka 25 myaka 35 gye age bracket yo omwana ali eyo ali myaka egyo yeebuuza nti asobola okufuuka Hamis Kigundu omulala mu Uganda eno nate kyekibuuzo olwedde based on reason and reality nakikoze dda kuba Hamis waali kyenkubuuza ali nti amazzi gakula gye gatakulukutiranga nedda amazzi gakulukutira gye gali gakoze eki gakulukutidde Hamis waaba azifunye Kigundu n'okera omwana gwe bazadde enkya ne lwakuba twerwanisa nnyo ffe omusingi ogulina okukulaakulanya eggwanga lino kati gweolwanisa enkulaakulana ya Hamu oba weerwanisa kale Hamu naye tajja bikola naye anaabikola ffenna tubeerewo nga tuli baavu eggwanga linaakulaakulana te nga tetulizimbye nga ffe bannayuganda ekimu oyogedde ensonga ndowooza abasinga gye tutambuliramu ku mirimu mu makampuni na buli wamu Hamis Kigundu atuuse waatuuse omuntu okujja okwebuuza nti Hamis Kigundu atuuse atyawo bwe tusomye ffenna bwe tubadde ffenna atandika kumulaba nga omulabe we n'atandika kumulwanyisa tukyawanye abatusinga okusinga okubasembeza oba oliawo nga kiva nakummwe nti bwe mutusinga muyingira ensi eri endala naye
ekirungi ekiriko ngamba success and failure based on reason and reality hamu waba akoze n'atuuka watuuse ekisooka eno ennyumba teyaliwo nazimba ki nze buli kintu kyennyina nakivuba oyo namumenya nenziramu ne muzimba buto eri yonna nagenzima factory ndi musajja muzimbi kitegeeza ebintu bino mubirabye nga ttaka kkalu ne mujja ne mubiraba nga emisingi gisimibwa ne mubiraba nga bifuuka ebizimbe ne mulaba nga mbiteekamu businesses era ne mundaba nga ngaggawala hamu waaba akoledde wano we nakoleranga mu kikubo wali n'edduuka lye napangisanga basobola okugamba nti hamu yali yatandikira wano n'ebigere byange bikyaliwo kugamba ekintu ekiri best on reason and reality kibaako n'omukululo tekigwa bugwi ffe tukola bino byonna okugezaako okulaga bannayuganda bannaffe nti bisoboka naye tebekkiririzaamu ekyobulabe ekisinga obulabe nga we ndabagamba nti enjawulo eri wakati w'obugagga n'obwavu kufumiitiriza mu bwongo woba okikkiriza era nga ne bwongo okiina nti toligaggawala nkulayira tojja gaggawala ne mu bwongo woba okiina nti nze sente zisinanafuna naye siri mwavu kuba waliwo omuntu nga talina sente nga si mwavu ffe tukimanyi mu mbeera za bulijjo nti bw'oba toyina ssente mu nsawo oba mwavu naye kati gwe lugonvu yes sente wezikukuŋŋaanirako olwoba ofuuse lugonvu omugagga wezikuvaako eryo erinnya limaiguratinga teri permanent ery'obugagga oba oziina gwe lugonvu mu mugagga lugonvu weziggwako erinnya ligenda n'osigaza eriryo kiringa omuntu waafa tebaddamu kuyita linnya lye bakuyita mulambo kuba oli omuntu aba akoze eki aba akuvuddemu kati bye tukola ebiseera ebisinga bye byattractinga sente ndowooza y'omuntu okufumiitiriza kulinga magnet buli woofumiitiriza byokola bikyuka n'ennyingiza ekola ki ekyuka naye bannayuganda baagala kutambulira mu kwerimba actually kisanja kino tusabe Katonda atusaasire bino ebyokulonda byonna tubiyitemu naye nga ekisanja kino ekiddako eky'emyaka 5 twalikwatiddeko nnyo gavumenti okulaba nga naffe bannayuganda nti tutambulira wamu nayo okulaba nga tukulaakulanya ki isi si kya buvunaanyizibwa kuddanga buli ssaawa kusonga ngalo nti gwe bikulemye ng'Abaganda bagamba atamukuteya agamba ki kati obulamu bwo woba olemeddwa okwowanirira ng'omuntu nga tokyalina wa mugaso omanyi saagala kwogera bubi naye omuntu taba mwavu wabula ndowooza yebeki yemufuula omwavu kati omuntu buli wakyusa endowooza buli kimu wamanga kikola ki kikyuka ate obugagga mulina okukkiriza nti bubeeramu kye tuyita struggle persistence consistency kitegeera mukulufuubana mwe tujja kituyita obugagga kati gweoyagala otya obugagga nga tokoze nga tobutakabanidde ng'abamu bagamba eŋŋombe egamba nti wowe oyagala okugenda mu ggulu osooka kukola ki kufa kati tosobola kufuna bugagga okuggyako ng'obukoleredde ne bannayuganda bo baagala bintu byabwe tewali gavumenti egenda kujja egabe sente ki zabwerera tusigala tulina okukola